Kwaniriza nate era nkwebaza okubeera ng'onyumirwa emboozi ez'ebyafaayo. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ya musajja mukulu Meeja John Kazola. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri David Tinyefunza gye yakulemberamu abayizi okubeera nga beekalakaasa. Kujjukiza nti gwe ayagala okubeera nga bakutungira amasuuti oba ngoye z'amasomero n'ebika by'engoye ebirala byonna wekwati Lubega Designs bali awo ku Jimba Plaza mu kibuga Kampala. Osobola omukubirako ku 0705 emunya emumukaaga asatu mwenda nabeera nga kutungira engoye ze weetaaga. Nga musajja mukulu ono Meeja John Kazola ali mu Olevo. David Tinyefunza ye yali mu siniya ya kutaano era ngono yali alina akakuku ku mukulu w'essomero eyali agala okubeera nga amugoba olw'okusiiwuuka empisa. Wabula abasomesa be baavaayo ne beegayirira ne basobola okubeera nga bataasa David Tinyefunza obutagobwa olw'ensonga nti yali muvubuka mulungi nnyo naddala mu byenjigiriza teekako n'ebyemizannyo ebitali bimu. Nga wayisa akaseera Tinyefunza ono yagenda mu maaso n'okwekobaana ne mukwano gwe bayita Kanyonyuzi ne babeera nga bateekateeka okwekalakaasa basobole okwesasuza omukulu w'essomero. Waliwo omukolo gw'okusibula abayizi abasiniya ey'omukaaga era ng'omukolo guno gwabeerangako bayizi ba A-level bokka. Essomero lyali liyise ku mulundi guno abayizi okuva ku Kyebambe Girls School. Olw'okubanga abaana ab'obuwala okuva ku Kyebambe baali batono, essomero lyateekateeka abaana ab'obuwala abalala okuva mu Olevo ku Nyakashula kwennyini okubeera nga bagenda nabo bennyigire ku mukolo guno. Wabula nga bo abaana ab'obulenzi okuva ku Olevo baabagana okubeera nga beenyigira mu mukolo. Abayizi ku mukolo nga guno abayizi babafumbiranga ebyokulya ebitali bimu omwabeeranga ennyama, enkoko ssaako n'ebirala era nga ku mukolo kuno kwabeerangako n'ebyokunywa. Abayizi naddala ba Olevo abatakkirizibwanga kubeera ku mukolo guno nabo oluusi beekalakaasanga nga baagala okubawa ku mmere ennungi. Nti wabula ku mulundi guno David Tinyefunza yagenda maaso n'okubeera ng'akumaakuma abayizi obutalwanira mmere n'abategeeza babeere bakkakkamu balye emmere yonna enaabeera ebategekeddwa nga bwe bamala okulya bagende beebakenga bulijjo. Nti wabula bwe banaawulira nga music atandise okuteekebwako bonna bafubutuke mu bisulo byabwe bagende mu hole waali omuziki bategeeze nga bwe batasobola kubeera nga beebaka kubanga music yali waggulu nnyo. Enteekateeka z'okwekalakaasa zaakolebwa nga David Tinyefunza okusobola okubeera nga tebamutegeera nti yakulembeddemu okwekalakaasa kuno yategeeza nti ajja kwefuula kuba omukulembeze w'abayizi aba Olevo nga Benoni Biraalo baleke kumuteebereza nti yakulembeddemu abavubuka okugenda mu kifo ewaali amazina. Amangu ddala David Tinyefunza olwakuba Biraalo oluyi okwekalakaasa ne kutandikirawo. Omukolo gwagwa butaka amataala ne gaggyibwako. Abaana ab'obuwala okuva ku Kyebambe ne batandika okudduka wakati mu nzikiza. Nti abamu basobola okudduka ne baddayo ku Kyebambe kyokka nga abatono nnyo be basobola okubeera nga bafuna akafo we beekukuma mu Damali House. Ekizimbe ekikulu eky'essomero teekako ne dining hall byonna baabyonoona era nga bamu ku bayizi baakwatibwa ne batwalibwa ku Muhocha prison nga baali babavunaana kwonoona bintu bya ssomero. Era embeera okukkakkana Gavana wa Region Kano Ozo yamala kuyingira mu nsonga zino. Musajja mukulu ono John Kazola bwe yali mu vacation ye oba oluwumulo lwa Olevo yali asomesa history ssaako olulimi Olungereza nga kw'otadde ne civic education ku Rweishaka Primary School erisangibwa Irwanyamahembe. Ono baali bamusasula nusu bisatu era nga abayizi be yabasomesa bulungi ne bayita bulungi ebibuuzo ne basobola okugenda mu secondary school. Wabula oluvannyuma abayizi bano baafuuka ba campaign manager be mu kaseera bwe yali anoonyeza akalulu akugenda mu paalamenti nga wayiseewo ebbanga eriwera. Nti wabula naye yayita bulungi ebibuuzo bya Olevo era okusoma A-level yaddayo ku Nyakashula. Nti ku mulundi guno musajja mukulu ono yasalawo okubeera nga yeenyigira mu by'obukulembeze era nga yeesimbawo ku kifo ky'obwa kapiteeni bwa Balia House. Nti ebiseera ebyo ku Nyakashula ng'omuyizi yenna abeera asomeddewo O-level bw'aba asazeewo okuddayo okusomerayo A-level abakulu b'essomero baamuwanga house y'emu gye yabeerangamu. Olw'okubanga musajja mukulu ono yali mu Balia era gye yasigalamu nga n'ekifo kye yavuganyaako eky'obwa kapiteeni bw'ennyumba eno yali akivuganyaako n'abayizi abalala babiri. Kampeyini zaali z'amaanyi ddala nga buli kawungeezi oba buleeke yonna eyabeerangawo bano baagikozesanga okugenda mu bibiina okubeera nga banoonya obululu era ebiseera ebimu
Bano batambulanga n'ebirungi bye bagabira abayizi okugeza nga swiiti. Era nga kino kye kyaleeteranga abayizi okubeera nga baleekanira waggulu nti awaman eri oyo yenna yabeeranga bawadde swiiti. Yali kampeyini yavaawo mpitewo ya mwezi mulamba era ng'ebintu byagenda okukkakkana nga musajja mukulu ono John Kazola awangudde. Ono baamulonda ku bwa kapiteeni bwa Barrier House ate mukwano gwe Hannington Karuhanga n'alondebwa nga kapiteeni wa Commander House eyali yabbulwa mu Commander Ernest Ebohadi. Ate ye Benoni Biraalo webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza jogenda maaso n'okubeera ng'okwasaganyako kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ate ye Benoni Biraalo naye n'alondebwa ku bwa kapiteeni bwa Commercial House ng'eno baali baagibulamu omukama wa Toolo. Era nga bonsatule bano baali bakola combination y'emu okwali history, literature, geography eteekako ne divinity. Bano ne bannaabwe okwali Beni Tulyasingula, Edward Tulyasingula ateekako ne Charles Kaliira. Baali balina akabondo kaabwe akaakazibwako TAF 6 olw'ensonga nti bano baali bawanvu, banene ate nga bonna tebeemutyamutya. Bano baali bakola bulungi mu bibiina teekako ne mu by'emizannyo ate nga baali balina empisa akale kwegamba nga beegombesebwa era nga bakola n'omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga babuulirira bayizi bannaabwe. Nti wabula waliwo akabondo akalala akaali kaakazibwako akaddate dozen nga kano mwalimu bakabuleeta 2 Mugisa, Alita, Mbaguta, Nyakahuna, Gafabusa teekako ne Musana. Nti bano ebiseera ebisinga baabomanga nga tebabeera mu bibiina, banywanga omwenge, sigala ateekako n'ebintu ebirala ate era ng'ebiseera ebisinga obungi beenyigiranga ne mu buvuyo ku ssomero. Nti ku ssomero lino erya Nakasula abayizi aba A-level baagendanga mu ballroom dances era ng'eno baabayigirizanga okuzina amazina agamanyikiddwa nga waltz nga bakulu ku ssomero baabategeezanga nti abayizi bano olunaku lumu bajja kubeera b'amaanyi ate nga ba mugaso. Bayitibwa okubeera nga baggulawo amazina ng'ensonga lwaki baali babayigiriza okuzina amazina ago baleke kweswaza ssaako n'okuswaza essomero gye babeera baasomera. Bano bwe baali mu bukulembeze bw'essomero lino nga bali mu A-level tewaaliwo okwekalakaasa kwonna kwaliwo ku ssomero lino kubanga abayizi baabateekateekanga bulungi era nga wabeerawo obukulembeze obwa ddala. Tewabula bano bwe baava ku ssomero waliwo okwekalakaasa okwaliwo ng'ekyembi okwekalakaasa kuno kwali kukulembeddwamu mu muganda wa John Kazola nga ye Benoni Kazola. Benoni nga tannaba kwegatta ku Nyakasula yali asomera mu Kampala era nga yali abeera wa muganda waabwe James Kazola we yasooka okubeera bwe yali ng'asoma senior 1 Mengo. Kyolunaku lumu yagenda okubakyalirako yasanga muganda waabwe ono Benoni ng'akola ogw'obukuumi ekiro ewa James. Nti emisana Benoni yagendanga n'asoma olw'obudde bwe bwazibanga ng'akuuma motoka ya James nga mwe yasulanga obudde obw'ekiro ng'alina n'ejjambiya. John Kazola yalaba nga kino tekikkirizika era nga kyewuunyisa kwe kusalawo okukubira eyali omukulu w'essomero lya Nyakashula Moses Nyakazingo eyali afuuse mukwano gwe olw'obukulembeze bwe yali alina ng'akyasomera Nyakashula. Ono yamusaba akkirize Benoni amuwa ekifo mu ssomero eryo. Benoni nga tannaba kwegatta ku Nyakashula yali asomera mu Kampala era nga yali abeera wa muganda waabwe James Kazola we yasooka okubeera bwe yali ng'asoma senior 1 Mengo. Nti era ekifo yakisaba ku lunaku lwali lwa 6 ku makya
obula ku lunaku olwa Mande enteekateeka zonna zaali ziwedde Benoni n'atandika okubeera ng'asoma. Naye omukulu w'essomero bwe yali tannaba kuwa Benoni kifo yasooka kukuutira John nti kasita abeera nga Benoni naye alina empisa ennungi ng'eza John. Nga wayiseewo akaseera Benoni, Fred Kalala ng'ono oluvannyuma naye yayingira amagye, Katugugu, Patrick Bitaatule teekako n'abalala baakulemberamu okwekalakaasa nga bagamba nti essomero lyaganye okubawa ennyama ku lunaku lw'ameefuga g'eggwanga mu 1979. Amazima gali nti Benoni ebibuuzo bye teyabikolera ku ssomero lino. Oluvannyuma musajja mukulu ono John Kazoola bwe yasisinkana omukulu w'essomero Nyakazigo yawulira nga yenna aswadde ebitagambika. Olw'ensonga nti musajja mukulu ono Nyakazigo yali amwagala nnyo era nga bafuuse ba mukwano, ng'omukulu w'essomero ono yali yakazaako John Kazoola erinnya erya Mooti. John Kazoola mu luwummula lwe olwa A-level yali asomesa ku Lutoma Modern School era nga abayizi bano baayita bulungi nnyo ng'abeerwa Ishaka bwe baayita. Wabula era abayizi bano aba Lutoma baafuuka ba campaign agents be mu kaseera bwe yali ng'anoonyeza akalulu ka paalamenti. Kyokka ono buli lunaku lwe yabanga agenda okusomesa yakeeranga ku kamante teekako n'okuzitwala ku ttale okubeera nga ziri omuddo. Ono yali alina kazini we gwe bayita Muzeeyi Stefano Ibabaza eyamuwa amagezi agenda asome theology afuuka omubuulizi kubanga mu church eriyo ssente nnyingi. Kazoola yaseka ng'alabira ddala nti kuno kwali kusaaga kwereere. Wabula olwaleero bw'oba otunuulidde embeera nga bw'eri mu ggwanga engeri church ze zimerukawo enkya n'eggulo n'abakulembeze ba church engeri gye beeyagalamu ne ssente ze balina ddala kituufu church zirimu ssente. Meja John Kazoola agamba nti yali vacation ye ya senior 6 President Idi Amin lwe baamuwambirako. Nti kaali kaseera kadduka mu b'amagye abali mu gavumenti ya musajja mukulu Idi Amin era nga basinga obungi ku bo kye baakwatangako kye baagendanga nakyo. Era nti bano baakakibwa okubeera ng'ente zaabwe bazikyusa okuva mu kifo ekimu okuzitwala mu kifo ekirala buli kaseera. Kazoola nga tannatandika kusomesa, Abel Kalyejesa yali mukwano gwe okuva ku mulirwano. Yaleeta ekirowoozo nti nabo baalisaanidde okubaako kye bakola mu struggle eyaliwo ey'okuggyako gavumenti. Nti bano baatambula okuva e Lutoma okugenda Embalala nga waliwo mayuzi eziwerera ddala nga 16. Nti bano ekyali kibatutte kwe kulaba nga nabo babeerako kye bakola mu struggle yali egenda mu maaso. Nti Kazoola yali ayagala kulaba kojjaawe Sserwano Kabogolwa ng'ono yali mu kiwayi kya kikosi maalumu ekyobote. Bano baatuuka e Kamukuzi baasisinkanawo omuvubuka eyali akyali omuto nga yenna yali yakuza mustachi ng'ali mu yunifoomu y'amagye kyokka ng'alabika mukoowo. Ono yababuuza kye baagala, bano ne bamutegeeza nti bali mu kunoonya Kabogolwa. Wabula mu bukambwe obw'ekitalo omuvubuka ono yali mu magye yabategeeza nti batambule bagende Kabogolwa ataliiwo. Kazoola yawulira ng'aweddemu amaanyi era kyamuwaliriza okubeera ng'abuuza abakuumi abalala abali ku kwotagaadi omusajja omukambwe oyo y'ani. Nti bano baamutegeeza nti omusajja oyo ye mukulembeze w'ekibiina Kifulunasa Yoweri Museveni. Kazoola agamba nti kiteeberezeka okuba nga musajja mukulu ono Museveni yali alowooza nti bano bagenda kwongera amaanyi mu kikosi maalum, ate nga Museveni yali alaba kikosi maalum ng'ekimu ku bibiina ekitataaganya ekibiina kye ekya Fulunasa. Kazoola bw'atyo yasalawo okubeera ng'adda ewaka waabwe era n'agenda n'asomesa. Wabula oba oliawo okumugaana okubeera ng'ayingira struggle kyamuyamba nnyo kuba yalisubiddwa omukisa ogw'okugenda ku yunivasite, ate ng'oba oliawo kino kyalinyiizizza nnyo bazadde be abaali bakoze obutaweera okubeera nga bamusomesa.